Kale, congratulations Pastor Jeje obuwanguzi bwe bwatuuseeko amatikkiro ago ge yatuuseeko kubanga yabanguddwa I think mu kubudaabuda abaana abavubuka naddala abaana abalenzi so gwe n'omuzadde ng'olina omwana olowooza kati ofunye omuntu omutuufu maama abanguddwa engeri gy'ayinza okukwatamu nga tuli mu mulembe omufu gwonoonese abaana tebalina parental guidance omuntu omutuufu oyo mumukoze ki ate mumufunye kankutwala olabe nga we byabadde ku Life Builders Church ewa Pastor Jeje. Munzikirize ennyanirize omugole waffe. Bw'obanga osobola okuzina musituka ozinemu. Bw'obanga osobola okubamu ka dansi. Wow, the last born Moses. Mukama yeebazibwe. Nsanyuse nnyo balabako. Nsanyuse nnyo balabako mwebale kungumiikiriza obudde buno. Twandibadde twatandise dda naye tusoose mu buweereze mutundwe mu baana. Mukama yeebazibwe era mutusaasire olw'okuba ntutuuse leeti naye Sumba Tomu twayogedde naye nangamba nakamatta abaana nemugaddadi katusooke mu baana ate tuyoke tugende ku mukolo. So mbeebaza olw'okutulinda mpaka ssaawa zino zigenda kuwera 2 ndowooza ziyiseemu naye tweyanziza nnyo tulinda. Twala omukisa guno kusooka okwebaliza ddala mikwano gyange mwenna mwe mwenna abali wano kyankaluubiridde okulaba nga you are among ku bantu abazze olwaleero era tulina akakiiko kanene akategesi kandabe katuwuubireko Jean Mire Dora n'abalala obwedda tubuuza mu bantu bonna ani gwe tuleka ani gwe tuyita abaliwo nga maliriza diploma mwalaba twayita abantu 10 ne bajja 3 katulina ebitabo byaffe bingi naye nga bonna mikwano gyaffe naye kano twakakolanga just simple dinner nga twagala kulyako buli nammwe naye nga neebaza mikwano gyange mwenna abali eyo abali ku YouTube abagenda okundaba you are all my friends. Nina abantu besitasobola kutuuza na mu kisaawe. Mukama yeebazibwe. So neebaza Mukama olw'akakiiko wabadde asaba essaala mukyala Kansiime Mukama aleme kuyisa mu nnamba era enkuba bw'etonnye ne ŋŋamba bannange essaala y'omukazi ekoze eki naye ngenza okulaba nga ate esirika mangu naye nga si bonna nti no tubaleseeyo naye it was just a simple dinner olw'obuvunaanyizibwa bwe tulina obungi nga tusobola kukolera wonna naye mbaagala njagala okutwala omukisa guno kwebaza mikwano gyange abatravelinze okuva e London purposely kabatuubireko buwuubizi bagambye ku group ennene balabye bambi bakooye ngenda baleka bagende mulabye Immaculate purposely nabaga Pastor Jeje we have tulina okweteeka mu ticket tujje era ntwala omukisa guno okwebaza mikwano gyange akakiiko kamanyi bulungi tetusobola bamentioninga naye tubadde ne team eya mikwano gyange giri abroad era gisobodde okubanga ndowooza gisasulidde abantu 100 people every plate gyolidde badde ya mitwalo 7. So neebaza Katonda olwa mikwano gyange egyo. Thank you so much manye mondaba sobola bamentioninga omu ku omu but thank you so much, thank you for loving me. Nentwala omukisa okwebaza Katonda few of you abali ku diploma luli bwe najja okwebaza twasazeewo last time mwatwongerako ssente muga Pastor Jeje tokoma ku diploma weeyongereyo so nammwe ntwala omukisa twayiseemu batono ddala naye abala tugenda bagamba nti ekintu kyawedde mwebalire nnyo ddala tandikira nneeno wansi mpaka lwe naayambuka waggulu
bangi nno. Nebaza Mukama olwa Life Builders. Yes, thank you so much. Family eyo yonna every time they travel ne babeera nga tobakwata nnyo mwanange kyukeni tobakwata nnyo ne wabeera nga waakiri akuleeterayo akantu pastor Jeje ndeete ki yoyagala ki ye tukole tutya every time. Thank you so much. Sijja ba mentioninga but you know that yabadde aleeta ente nga tejja mu nnyonyi naye bagireeta every time. Laws Compassion International Mukama abawe nnyo omukisa baneekabaddeyo kubanga bambi bakooye. So njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda olw'abasomesa bange. Right now bannange I can't imagine nti Mr. Mudola akyaliwo, Mr. Ocho akyaliwo, registrar naye waali baneetubakubireko engalo. Mr. Mudola yabadde ampa course unit says no Pastor Jeje neno tuyino zimalako era ne tuzisoma ne tuzimalako. Mr. Mudola weebale nnyo Patience mbadde musindika we mbadde siri nakutawaanya naye nga tonnekkaanyangako toyina kintu kye wali okoze noga Pastor Jeje no every time ne bw'obeera ng'oli mu field ne bw'obeera nga oli mu meeting ez'amaanyi era you take my call kasita ogiraba. Thank you so much. Ntwala omukisa okwebaza Mr. Ocho abadde supervisor wange mu research and intern. Mukimanyi mu abasoma research ng'omukola ne intern alina okujja ku ground n'alaba buli kintu kyonna naye neebaza Mukama mu kyo asobodde okuba nga akituukiriza ate n'abeerawo. Bannange neeyanziza nnyo. Vice Chancellor Mukama amuwe nnyo omukisa. Akakiiko konna kaasituse ne kajja nga bwe mukawulira abo bonna banene boolaba tuuka toyinza bafuna naye university yaffe bagityako yabagagga baana babagagga. When they hear Cavendish olina okuba nga oli planned kid naye batugambye nange Mukama yantwalayo kubanga amwe planned kid ow'eggulu naye twebaza Mukama batugambye batugenda tuwa 50% era Patience kyemmanyi agenda kweyongerayo ku masters kubanga 50% babeera batusaliddeko nnyo. Nze ngenda ku branchinga off ngende nkole theology ku diploma namaze okuregisteringa era ntandika Monday eno. Olw'ekyo mwalabye bill gye baleese ng'abasumba balina pastors balina okuba nga balina theology kusobola okulaba nga barwaninga ki. So kati tusobola kukigaana the pastors bagenze so tetulina kyakola. I have to go back. So weeks zino 3 oyinza obutampulira ku radio naye omanya waliwo intensive ey'amaanyi tusobola okukola omulimu ogwo ogw'obuweereza. So kyekyo kyetuddako. Neebaza Katonda olwa abasumba bange. Olunaku lwa nkya lwa Sunday abasumba bonna balina okubeera mu makanisa obudde bugenze mu bulaba naye neebaza Mukama olw'abasumba bange babaddewo era abakyaliwo. Twala omukisa okwebaza mukyala Kawooya wanikako oyo yantwala mu kibuga ku Fido Dido buliwo nnengera oyo y'abantu tteyo mukwano gwange nnyo tukola ebintu bingi naye abasumba mubalabye bazzeeyo okutegeka mu makanisa naye Mukama mulungi. Neebaza Katonda olwa family eya Musumba Tom Mugerwa asindise ettendo ye last born waabwe wa family mumulabye. Neebaza Mukama nti Musumba Tom Mugerwa ya namulabanga ndi mu senior 3 we nalokokera. Bujulizi bwonna bwe muwulidde bungi abamu bantya buti kunjogerako naye tewakyali kyakuzza. I always say njogera ntya mpozi I can't change my but I can change my. So neebaza Mukama olwa obbi wange mulabye akyaliwo bammanyi bulungi bonna abazadde bange. Neebaza Mukama olw'obujulizi buno. Taata Kawuma is a doctor now. Dr. Wamagumba taata tuubireko. Dr. Wamagumba atakyasoma ye ta celebrating naye Eva ngamba nsoma Neebaza Mukama olwa taata Kawuma twakula ffenna nga bwe muwulidde nakulanga ndi total orphan. Mami wange yafa nga ndi mu baby class yafa butwa ne mulaba nga nfiira mu ngalo. My dad naye naafa mu 93
so n'atuleka nga ndiwa nga nina emyaka 10 ate nga nina bato bange abo be mulabye. Bato bange baluwa mujje kati nnyo abaliwo. So nandekera bato bange nga tuli 5 wadde balina ensonyi. Bato bange 5 abo. Duka emisinde taata alagidde, taata waswa bw'ayogera waba ayogedde mulaba. Duka nnyo mudduke nnyo. So ne batuleka nga nze mukulu mu bazzukulu ebyo ebiseera nga nabato bange bano be mulaba. So ne batugabana buli taata ne ssenga ne batwalako abaana. So taata ssenga Jeni nkwebaza ye omukyalo oyo gwe mulaba atuwubireko. Omukyalo oyo n'atwala sister wange Mmire. Baali balina otugabana because abazadde bonna baali bagenze. So nange ne bandeeteeka bojja mu 94 ne tujja ne sister wange ono Magi, ffe twajja n'omufaliso gwa pamba ne keesi. Ono yagenda ne sitima ewa ssenga ne baafu. Kwegamba omanyi okugabana ebintu by'abazadde buli atutteko n'akola atya kitegeeza family eba ekoze eki eba eweddewo. Kama yeebazibwe. So bwetyo bwe twakula muganda waffe abalala gye bali na bano abalala muganda waffe yasembayo bamuleka ayavula ali Somalia andaba Fred olwaleero Saalongo, powerful man of God. Asobola n'okuntikkira emmotoka n'agikulwereza n'agamba yiiyo sasula mpola. So family Mukama na atukuzizza, twebaza Katonda olw'ekyo. So bwetyo bwe twajja nebaza Mukama olw'abasajja bano ababiri. Taata waswa yimukako just tuwubireko bwoti. Oyo wedda gwe mulaba akuba Calypso. Taata Seka tuwubireko. Oye taata eyaddira taata wange mbigere. Then ne mama bwe batyo bwe bazze. N'ennakuzibwa abasajja basatu. Abasajja abasatu oyo taata waswa oyo yakulengeranga bulenge nakamatta oluwa naye nga nange musala ekikuubo ne muyita we muyise naye yaleekaananga alina eddoboozi nakamatte kasita ateekako ako koofiira yonna gy'oli mimwanyi mu ludda wa yonna oba wavuddeyo dda. So neebaza Katonda era mbaagala nnyo obulamu bwange bwonna. Mbasibirako oluwuzi bwe nti nnyo. Neebaza Mukama olwa taata Sekabira oyo twanywanga caayi. Obuyonjo ntero ga mwami Jjuuko obuyonjo bwondabako oyo ne bwe wayingiranga ng'akusiimuula engatto bw'ati nagana Kamatte ddayo ggyeyo ebintu byonna teweekulako ng'oli mu kkubo ng'ekisenge ekyo kiri bwe kityo. So taata thank you so much ebintu byonna bye muntaddemu. Taata Kawuma weebale nnyo oyo twakula tulwana. Kati olwaleero ate ye jjajja kyobula abadde agezaako naye nga twekuba naye neebaza Katonda nti olwaleero ye jjajja waffe ate ye taata. Kwega nali sinyogira mu ttooke ge mazima. Tera okugamba mwami wange nti weebaze Yesu. Yesu yekka gw'oba okola otya. Oyo omusajja oyo alina amaanyi tumukubireko engala alina amaanyi. Era lumu nawulira taata Sevume ng'agamba jja Kamatte bw'aba afaanana bw'atyo bane Katonda mulungi. So obulamu bwaffe ne bujja bwe butyo. Obbi wange ayogedde bw'atyo obulamu obwo nali mulalu nnyo kati ne ntandika P6 P7 obulamu bwe bwatabukira ewakanga ebintu si bingi. Jjajja waffe nga bwe bagambye alina abaana bangi kawunga na binyeebwa ate ku ssomero olya gundi bakazini bange bonna abasinga baafa. Bonna be twali nabo bonna bafudde naye nga bafudde obulwadde. Naye neebunya Katonda nze nalimba sakira ekyokulya. Kitegeera kye bayita okusaka emmere. Nze nabasakiranga kuba remember kazini wange yafa naye ye yantwale wa boyfriend ye yasooka. Ne tugenda ne tulya ne tunywa nagenda okulaba nga gaddewo oluggi nga kazini wange afuluma. Agenda okufuluma nkuba enduulu walaala nga Gaaya ngamba kuba enduulu mpola ani yakuleese. Naye nga nina emyaka 13. So
Not eno gye mulaba bulamu bwatandikirawa awo obulamu bwe bwakola butya ng'olina okunoonya mpale, olina okunoonya akasenya, olina okunoonya osobola okubeezaawo famire. Baganda bange, naye neebaza Katonda nti ebimu tebaabitegeera babitegedde kati, naye that's how taata Kawuma akimanyi bwali bulamu bwako hasolinga si bwe kiri. Taata ye nga musajja wa saayansa muto naye nga ye ali omummonde n'amazzi n'agenda e Lubiri, naye nga nze awo navaawo ndya chips kati na chicken naye nga mbuuza gye ziva nange awo nga sisobola kutegeerawo. Naye neebaza Mukama nankwata mu senior 3. Bulamu obwo naabunzijjamu obw'endongo bw'obadde owulidde Obbi bw'ayogeddeko, nagikubanga njikuba, naye ng'ekiginkubisa kukuula basajja sobole okutereeza obulamu. Era neenenya bonna be nakuula, bonna be namenya emitima bannange. Era neebaza Mukama nti abamu bansanga emutundwe nga ndi katuuti mbuulira nga yeggwe ne mbagamba yenze, naye neebaza Mukama nti yakola atya. Naye bansomesa ebintu ebyo bwe ntyo obulamu bwe butyo, not n'ensi eyo gy'owulidde nga I had to look food, n'okunoonya emmere. Era nga nze omusajja bwankwana siwulira bigambo byo byankwanisiza. Ekivaayo gy'okola otya nga ntegeera olulimi lumu lwa kasente, olulimi lwe nali ntegeera. Naye neebaza Katonda yampisa mu bintu ebyo. Senior 3 Musumba Tom tumukubireko engalo ez'amaanyi. Nga taata wange bw'abagambye every year twafiirwanga, every year nga tuteekeddwa okufiirwa December, ate nga bonna bafa siriimu. N'olaba senga waakubye ekisipi, n'olaba agamba nti ensanafu zintambula, n'owulira agamba ennyondo, naye ng'omala n'otambula nga omala n'omuvaako. So we lost many our aunties and ne bataata baffe ne bafa bangi. Naye singa Yesu teyankwata osanga nange obulamu olwaleero. Era bw'olaba nga nzinanga nseka ndeka. Nze nakoowa ennaku twakaabanga amaziga every time ne mukaaba, nawe ne mukaaba nze nseka. Era bw'olaba nga tonsekeranga weeyongerayo. So ndi mukazi wa nseko. Olw'ekyo Mukama kiyakola atya. So Musumba Tom n'ambuulira enjiri, Mukama n'atuyamba. Bulokole buno bwe nayingiramu bataata tebasooka butegeera. Babutegedde nga Mukama azze akola. Era nze baali bamanyi obwo obuyaaye bwa Juliet. So naye Yesu yali antwalidde ddala. Yesu yali antutte ddala. Senior 4 n'ensoma, Musumba Tom n'ankwatirako mu Senior 5. Compassion International nejjange ensomesa Senior 5 n'enkwatako Senior 6. Bwe natuuka Senior 6 Musumba Tom nga talina ssente zimalayo ku university. Nangamba Julie nkuwaako ssente za mwaka gumu genda okole computer program. Naye ng'obulamu bwange njagala mawulire. Nze nabeeranga n'amawulire, enkoko eyazadde, omubbi gwe baakoze batya, nkati nga nze mbaleetera nga nina ssebo okumanya kungi. So naye nga njagala nnyo nkole ekkosi eyo bagiyise batya, mass communication and journalism, naye na specialize nze ku public relations. So bwe ntyo Senior 6 bwe yatuuka obulamu ne butabuka, tuition n'akola atya, tuition n'abula, naye nali ntaddeyo ekigere nga nsomyeyo emyezi 4. Era mwami Jjuuko ono yanzijja ku kampasi emyezi egyo, naye ate nga talina ssente zinnyongerayo. Nali mmanyi ti akaseera omusajja mugagga agenda kunkola atya. It was ilikuwa nali ntandise okwagala okusoma. Jjukira obuyaaye mbuvuddemu, kati ndaba birooto byange. Ndaba birooto, obulamu bwange bwonna buteredde. Kati mwami Jjuuko n'antokota. Yantokotera emyezi gyali emeka 3. Nga nina emyaka 2. Kati ate nga school fees zikoze zitya. So n'antokotanga najjanga kuumuka ati buli lunaku ng'ajja ng'ayogera buli lunaku. Nabeeranga wa Reverend Nsubuga nebaza Mukama olwa Mami Fifi ku Lwenzoli Courts eri, naye nga buli kanaku awalampa n'akola atya. Naye ng'ataaka akaseera ne school fees zikoze zitya nga sikyasobola, naye nga mpulira saagala kufumbirwa, nali njagala kusoma kyekyali ekituufu.
nga ndaba ebirooto byange bye njagala okugoba. Naye olw'akaseera ako Mukama nansaasira n'enfumbirwa naye Mukama n'aŋŋamba Juliet ndi kusomesa. Ekyo yakiŋŋamba ndikola ntya? Ndi kusomesa n'ekiteeka mu bwongo bwange naye good enough nafuna omulimu nga sirina mpapula. Mulimu gwe nayagala ne bagumpa mu mwaka gwa 2017 era nkoledde ku radio kati emyaka gigenda kuwera 10 nga mpeereza eggwanga. So bwetyo olugendo bwe lubadde naye munzikirize neebaza omukyalo ono Mukyala Tracy naleese akalabo luli ku diploma bane buli muntu namwebaza ne muwa ebirabo ku luno naleese akalabo si kangi naleese obulabo bw'abantu 2 bokka. Mukyalo ono kajjeko wano Madesa So Mukyalo ono Tracy twasinkane Mutundwe nga muweereza mubulizi wa njiri. Mujjukira ku diploma mwampa ssente era mwenna bawadde suwani y'emmere nga temusasudde mwenna abajja ne mumpa ssente. Si weewaawo. Kati mwaka akalabo nakabawadde. Kaakati ono naye kamuwa akalabo kange kano etannaba na kulya naye kamuwa akalabo kange. Bwe twamalirizaawo ssente zammwe zaali zinsigaddemu naye abantu bano bampadde ssente naye ng'ebintu bizibu bya kusoma. Era nali abooluganda lingenda zikomyawo. Naye omukazi ono ne musisinkana nanga Pastor Jeje olina okusoma. Olina okusoma ngenda kuwa ne sponsorship bayina ze babagabanga bo. Ngenda zikuwa omusajjakazi nankuba nantolotoma nayogera nansudia Westegera hega yansukunda paka nga ndi just alinze nanganze nakumaliriza nadda maze okuteekayo ebintu byonna naye nga ndaba obuvunaanyizibwa abaana mirimu bulamu nga buzibu nene nga Mukama oteeka okubanga okirinamu omukono. So bwentyo bwe naddayo neebaza Mukama olw'ettaffaali eddene ate n'atakomaawo ne muwa ne Peshe be baana abamu my spiritual daughter nina abaana b'empeerera bali mu 10 Owen Aluwa naye yazze namugambye ajje alabe ekifaananyi kino naye agenda ku university. Olw'okuba nti nakwatibwako abantu bangi mu bulamu bwange nange sisobola kubaako kyenkola bwe nfuna omukisa oguweererayo nenzikwatayo kenkutte nange bwe ntyo nkikola. So Patience, our spiritual daughter, yasoose okugenda ku campus. Tulina Owen wuuyo okuva e Busoga naye agenda. Tulina n'abalala era neebaza Mukama olw'abantu kati be tupataninze nabo. Omwami Alex n'omukyala mutuubireko bwe muti. Abo be ba Midland tulinayo abaana bameka mami? Tubamanyi bawera ndowooza 10. So bwenti abaana be bajja mu mikono gyange tupataninga ne ngamba nkwatiraako kubanga nange singa tebankwatirako nange wano sandituuseewo. So noonya opportunities zonna we ziri nsobole okuyingizaayo benkola ntya. So neebaza Mukama Cavendish etugguliddewo mikwano gyaffe baana bange nawo tugenda kuyingirayo olw'ekisa kya Katonda. Mr. Ocho, thank you, and Mr. Mudola tugenda kweyongera okujja. So neebaza Katonda. Tracy, thank you. Daddy mungambire nti mbagala nnyo. Amina. Amina. So ekisembayo kalabaako okubiri munzikirize neebaza omukyalo ono bamuyita Senga in our house. Tera mwakayimba ako Senga zinamu olwaleero. Mujje ba Joy. Come, the family mujje. Mujje tuwerekereko.
Hallelujah. Bana yemonzikirize. Tulina out yaffe tugenda mutwala out this omwaka guno nga bwe twatusuubiza buli omwali n'akabox ke kategese naye twebaza Ssenga mirimu gino gyonna gye nkola sandigisobodde abakyala mukimanyi okuleka abaana ewaka ng'omuntu gwo omutima gwo nga teguli settled naye ntwala omukisa okwebaza Ssenga. Can you kneel down guys? Tutwala omukisa okwebaza Ssenga ono tubadde naye from 2018 naye bw'ojja ewaka abazzeeyo ewaka Mukama yeebazibwe atuleze atulabiridde ne kaakati aleera ne kyaki yonna buli lwa Sande akeera ku makya emmere n'agifumba abakyaki ne balya. Ssenga nkwebaza webala kuba na mutima ndekayo abaana nenzija n'empeereza ng'omutima gwange mugumu yava okubeera omuntu ow'ebbali n'afuuka Ssenga n'afuuka ono ye mukyala gwe sirabangako ng'anyiiga simanyi oba anyiiga emyaka gyonna simanyi oba anyiiga tomusanga nkoyi nga yeetuze tomusanga nko nga leero akyusiza feesi tomusanga every time she's smiling mami tukole ki obadde ogamba ki siraba nk'omuntu bw'ati ali so respective after being with her emyaka egyo gyonna naye nga akuwa distance kaga simanyi ne bwe nsobola kyogera naye weebale kulera baana bano weebale kubalera weebale kubalabirira weebale kukola omulimu ogw'ettendo. Ssenga alina akantu ke mwewuunyako ne bw'oggulawo oluggi bw'ati agamba sookozzeewo oluggi tumale okuyitawo. Yagendako mu kisenge kyange olunaku lumu emyaka egyo gye mbadde naye olunaku mwami Jjukiro yakyusa omufaliso n'aleeta omufaliso gw'amazzi. Omufaliso ogwo ogw'amazzi gwanfuukira ogw'amazzi kati nga njalako essuuka ne mugamba tetuukere ku makya nga tuli mu nnyanja nanga gwe yala tubadde ku kitanda kino emyaka mingi yala ogwo kati mba ngenze ku Prayer Mountain nsanga omufaliso gwayabise nga siriiyo yalina okuyita Ssenga ajjewo amazzi so ke kaseera naye simanyi nakumanya. Thank you so much. Tujja kukyakuwaamu nange neeyanziza nnyo. Amiina. Kale bannaye tumaliriza obulabo bwonna buleese specifically olw'abakyala abo ababiri abakoze omulimu ogw'amaanyi. Munzikirize nate ntwale omukisa guno okwebaza bamaama abanzaalira mwami Jjuuko. Maama Pole katuubireko bw'ati. Maama Pole mulokole anjagala tweyagala ne wajja ewaka kwegamba Mukama mulungi asula buli kintu kyonna ne kibaawo. Nebaza Mukama mwami Kateregga mwami Jjuuko kwaddira ddala big brother abamulamu ne Suuna agenza asembayo then ne Vincent weebale kujja. Munzikirize ntwale omukisa ogusembayo okwebaza badirekita b'amasomero mwenna abannyaniriza mu masomero. Ndabyeko direkita we Ebeneza wuuno taata tuwubireko ogwo gwe mulimu gwonna gwenkola eyo nga ntambudde. Munzikirize simanyi bwe nsobola kwogera naye of course kanyanirize mwami Jjuuko mugweko mu kafuba.
olw'okuba tusomye ffenna tukoze tutya tusomye ffenna nzikiriza mwambaze gawuni mwambaze diguri kamwambaze enkofiira sirabangayo omusajja mugumiikiriza ng'ono ne mu motoka yeebaka Amina. Nange era munzikiriza olw'omukolo gwe tuddamu nyambaze taata wange gawuni. Taata jangu, taata Ssekabira, yadda mu bigere bya taata. Era nzikiriza nyanirize taata Waswa naye mwambazeeko akantu kano oyo nalyenga embizzi kasita olaba ekibakuli ekya red ayita erinnya Nakamatte katwabeeranga ne Magi leero kojja agenda kuyita ani tubeera ku on set twakuliira embizzi yangu taata beba abasajja bannaggwano bakuza omuwala tweyanziza nnyo taata embizzi nakugamba nina gye nafuna akafo naye ntera okuleeterayo naawe n'ogiddamu nakati nagaye ngenda kukuleetera waliwo omuweereza wa Mukama bamuyita mwami Luyimbaazi John namulabyeko aluwa ono ye taata wange gwoleetera akabizza oyo akawooma oyo era nja kule waliwo kati akalimu obuki babuyita butya bakataddemu nageyako nako ngenda kakuleeterako olye paka lwolikoowa bakubira engalo ez'amaanyi bakubira engalo ez'amaanyi kale daddy you are free to go. Yes genda nabyo ogira ogenda weyagaleko yambalira ddala baganda bange nabo batuukeyo eyo. Amina. Kati nzikiriza nyanirize Ssenga Jeeni muwa akantu kano oleye mukyala eyangaba buli wajja lindako kati kale bakuteeremu kaluwa keeko Ebeneza bakakuteeremu mulaba buli mwaka tukola omukolo ne tuseka kubanga ewaffe twafiira temunkutulira Ssenga naye ndooza amazina mulaba gye gava Kalipuso ono kwegamba musaayi gwegwo nebaza Katonda Aunty Jane eno figa gye mulaba etavaako buli kanaku akugamba ekyo ekibuto kisale ono buli wakutuukako Nakamatte ofaanana bubi kati Nakabatte Tereza waliwo eyaŋŋamba ozadde abaana bangi omusajja taakuddukeko ne mugamba Ssenga omusajja yabaagala nze kanzaale buzaazi kwegamba buli ajja so abadde Ssenga mulungi yantwalayo nga tamanyi n'abaayo naye munnange emyaka kati 22 n'emyaka 22 ate sijja kukomawo waka nja kubeererayo ddala mu linnya lya Yesu. Bannange neeyanziza nnyo munzikirize bwana akola atya Bwana jjajja kuleeta kiraalo kya ntaate bakati oso oyagala libadde mu bannyanjule famire yaffe. I want to thank the Lord that He has made us reach this far. Yeah. Currently, I'm in senior 6. Yes. Not by my power, not by my mighty. Yes. And I believe I'll reach this far. Yes. And I'll bring the gown again. Let me give this opportunity to my sister. Good evening, everyone. My name is Joko Esther. I'm glad to be here.
I'm very proud. Kale lwakuba just we are young, but I'm proud of my mom. And I'm proud of dad. Yes, like twali tulina kyatutegese, but just because naye raka tukikole. She's our big sister, then others will introduce themselves later on. So, I am the firstborn. Yes. Oh, okay. Okay, this is a special song. Yes. So we want to appreciate God for the far He has brought us up to now. Yeah, it goes like this. Oh, okay. Let us first introduce ourselves. Good evening, everyone. I'm by the name is Joko Joshua, and I'm the third born. Good evening, everyone. I'm by the names of Jiko Cynthia, and I'm the fourth born. Good evening, everyone. My name is Juke Prahim, and I'm the fifth born. Good evening, everyone. I'm by names of Juke Shalom, and I'm the sixth born. Good evening, everyone. My name is Juko Given. I am the seventh born. Good evening, anyone. I am the last born. My name is Juko Moses. Twebaza Mukama leero tayogedde nti wa musanvu. More than my mind can testify. More than my mind can comprehend. I've seen the wonders of your grace. I'm so sure that this is not the end. More than my mind can testify. More than my mind can comprehend. I've seen the wonders of your grace. I'm so sure that this is not the end. See how far you brought me. I'm so glad you found me worthy. I can see, I can tell, and I know it's your grace. All my days I will sing your grace. So, Mommy, there are times where you say this statement. You say that, Banango kusomanga kunsuseeko, I think I should stop. Then I'm more like, Mommy, don't stop. Do you know kumalako? Then yes, we are all happy and we are excited to have you as our mother, and you are such a good role model to us. Tetulidde buli mmere, just know that this is in our memory, and we shall thrive so hard so that we can reach this moment. Yes, our destinies may not be the same, but we shall all reach to this graduation moment, and we shall all reach out to you and call you Mommy and Daddy, that this is what we have done best in our education. Yes, and we
Love you. Hope we've participated in your revision, in your exam time. We know there's a time where she's all like, Bana, you guys, what? Then she can mean to call you out of the bedroom. I'm like, Bana, mommy, I also want to sleep. Mama nena kuita. Nagama Esther so cold in the there's a time where I was reading with mommy. Na ina chibuzo ngana ina chibuzo. But mommy was all like, then some bulunjinga nina music. Na soka na imba. Na mana. Wamala kuimba nagama nongino muliranga asoma the Bible. We amaze okusoma Bible after reading the Bible. Then she's like, "Pesha, jump to isem kati ku graduation." Kati maminga she's not what? Like she's not concentrating, and I'm also trying to concentrate. I'm like, "But now, mommy, you're trying to read for exams." Nagama, "Oh, I'm sorry, auntie, njogera nnyo biki those things." That she had to chase me. I had to go to her bedroom and read from there. As for her, she's reading from the sitting room. But all that, it was a mean of success in your life. So we thank you, Daddy Toyanza nyo mutwala. Sawa za yuza zituka manya mama togera mulabe yo week. So Daddy ne mami ngatobala bakumacha bakoma regular. So thank you so much. Ebigambo bingi. Last time we talked a lot, sorry. But this time we tried to reduce and hope they are meaningful. We love you, mommy. Aliwo kuzaala n'ozaala naye bannange mbadde ngamba nti olinga yezaala ngamba gwe sigamba ono serekita bantwalire okitegedde agambye kati mwebyo byonna agambye nti ayogedde bitono ate waliwo omuntu omu wamma gwe mmanyiize agenda n'agamba nti njogera bwenzira yeeka nempuliranga mpomudde bwe nva ku kituuti kino nezako ekidako omutegedde oyo serekitango bondeetera Billy Brains wano mundeetera tetubeeko we tuyita tugende waggulu tukize waggulu nga bagole baffe tebannayogera mukama yeebazibwe. Once Pastor JJ said, "Akabwa kalamu." Congratulations. Mukama yebazibwe. Nze Billy Brains of Uganda. Twogera nnyo naye lero ebigambo kabibere bitono. Masafu tugende. Oluyimba luno lupya officially ngenda kubanga nduta next month. Naye Mukama mulungi. Ojja kumpa ku bugalo bwokye. Bwali bulamu bwakusika muguwa ng'essuubi tewali. Nga buli gw'ogambako ng'alinga gw'okosa ng'olina kutoba bw'omu okufunako okulya endwadde zaalumanga. Nga wadde janja teweevuma nsi muganda wange luli kyalumu. Teweevuma nsi muganda wange luli kyalumu. Mukama anakuviirayo amaziga go ne gafuuka enseko. Mukama weebale, oh Yesu weebale. Onyambye nze, haleluya. Mukama yebazibwe. Abasawo bampadde essaawa ojja kumbuuza obudde naye katwebaze Mukama kwa Pastor JJ. Kale Mukama abadde mulungi. Bw'obanga olina ensonga okwebaza Mukama twegatteko timbe ffenna. Sound. And they say sadaka etendo gy'oli. Sirwa manyi, sirwa buyinza. Naye lwa mwoyo wo kwe kusalawo nyimbo oluyimba luno. Oluyimba nga lwa ttendo. Nze kwe kusalawo kuwa oluyimba. Okukwebaza Mukama weebale
wadde nga waliwo bye sinalaba naye ku bino by'okozeko weebale weebale mukama munange wadde nga waliwo bye sinalaba naye ku bino tusiimye munnange kale byompadde bingi wadde nebyomusabye bingi naye ng'ate ekikira byonna bwe bulamu taata etasiima ebulagiwa te mukama nsiimye gino emyaka gye nnina abatakuze bangi kugiweza naye nzondeseewo kovidi bwe yajja twatya nnyo era bangi baafa wana ebola naye yatwala bangi ffe n'otutaliza ensonga yakumenje n'abatabafa nga bazaalwa nze mbamulyeza amanya bwe sikwebaza munnange nsiimye mukwano weebale wadde nga waliwo bye sinalaba naye ku bino by'okozeko weebale weebale mukama munnange wadde nga waliwo bye sinalaba naye ku bino tusiimye munnange kale engale zeebaza mukama tusiimye taata tusiimye munnange wulira nina essuubi kyesentaleeta omuzigo nguwone nzimbe ku yange n'ebitundu bya Uganda ebiwera mbigenzeemu kati ngenda bweru eyo takisi nzirinnye ne bodooko kanvugeko ku yange ntuuse ku menu toninnyira mubeemu eto nakyo nkimanyi ono mukama kisobola nze nkirabye kale wadde weebale okozeko weebale nnyo ayina ensonga okwebaza mukama tuyimbe ffena naye ku bino tusiimye munnange tusiimye taata weebale ku lw'emisomo gya pasa gyegye mukama tukwebaza ne ku lwapeshe weebale ku lw'obulamu bwaffe mukama munnange tusiimye weebale mukama ngasiimye mukama ngasiimye yesu wange ngasiimye byokozeko weebale Selector Big Masavu soko tugireyo kakati Billy Brains nga tonagenda nkimanyi okola ne Pastor JJ era nsabye n'abalala abali ku MCF abakola ku MCF radio tujje tukole speech yaffe ffe tudduke tuveewo kale abasigaddeyo nga mukola ku MCF mudduke misinde ekyo kigwerewo Masavu abaleete mangu awo Zumba Jeje ngambe tagenda kwogera birala nga temunnayogera mugende balende bandeetere bakayimba bajje Masavu kubanga weemanyi tambula ojje buzi akayimba lwatusangawo ye mu kale nawe okola ku MCF jangu banange tutambule tujja ab'emikwano olw'obudde mu bitiibwa byammwe byonna mujje tukimalirize mukama yeebazibwe kanjogere ndowooza ku lwabwe Chairman Rodin yabaddeko dda wano
naye kimanyi n'abamu kwe bali bagoberera. Naye twagala kwebaza Mukama ku Pastor Jeje ng'oggyeko ekyokuba nti tukola naye Pastor Jeje mukwano gwaffe. Ndowooza oba nze omu ku basinga okuba mikwano no Irene yasinga nenzirako. Mukama yeebazibwe. Nfuna omukisa okumitinga Pastor Jeje almost not every day but mu week at least tusisinkana. Mukama yeebazibwe. Naye ali omu ku bantu at least buli lw'omusinkana abaako n'ekigambo kyakugambayo. Mukama yeebazibwe ate nga kyamagezi. Mutandikanga abasaagirira awo n'akugamba naye nno kino kirina kuba bwe kiti. So njagala kwebaza Mukama ku lw'obulamu bwo ate ne ku lwajja n'eno gy'otambudde. Ekyamazima oli kyakulabirako eri generation ate n'eri ffenna nti bw'olemera ku kintu osobola okuba nga ate okituukiriza. So tukuyozaayoza ne Peshi. Congratulations. Omanyi bw'oba tunuulira bombi olaba ate kati simanyi ani abadde asharinga n'ani notisi naye twebaza Mukama. Twebaza Mukama. So Pastor Jeje nkola naye akola program ya Bosoms omuwanguzi tawanika. So sometimes ntera okutuula mu program ye. Mukama yeebazibwe. Naye nebaza Mukama nti at least Mukama mutambuza okutuuka ku achievement ye, era tukkiriza nti waliyo n'ebirala ebijja ebinene okusinga kaawo. Mukama yeebazibwe. Bw'obadde oyogera nina video gye nalabye olina statement gye wakoze bw'obadde nga oyogera ndowooza abasoolo tebabadde bakukyazizza babadde balina clip gye bakuggyako naye olina statement gye wakoze ate yeeyongedde okusikula emmeeme yange n'okundaga nti at least ng'oggyeko ekyokuba nti tukuze ekyokuba nti tulabanga emyaka egigenze tukyasobola okubaako ate naffe ebyenjawulo bye tugatta ku bulamu bwaffe ate ne tubeera successful. Mukama yeebazibwe. So nzikiriza nange Mukama bawe omukisa. Haleluya. Kale tetugenda bawa kayimba kasita mwajjidde kayimba eya timu ya MCF. Gamba munno esaawa etuuse tudde waka era tugenda kudda waka akwata akasawo ko tugenda waka go wakoze program. Haleluya. Kale tugenda kwawulamu ebibinja naye selekita akayimba ka Peshe yakakuwadde nsabye onsitulire Peshe omundeetere akole emikolo gye wano adde waka nga tewali gwabanja tewali amubanja. Peshe sooka osituke ate nsobola okuba akayimba nga kakusitula busituzi n'enkukuwa akayimba nga kokuwa madaala n'enkuwa akayimba nga kakuleetera ddala wano. Ekyo gisobolera ddala kubanga gwe Mukama wange olwaleero kisobokera ddala. Selekita ssuula yajje asaba oluyimba kati bakiyita mutima onjagadde mu lwatu tonfutemu Yesu. Buluyimba ze naawe Selekita Masavu olwo luleete Peshe wano ku kituuti nze wenjogerera muwe oluyimba gye. Kayimba kampola mpola bw'oba okazina teweesuukunda nnyo ate nawe Peshe weerage ng'ojja ky'oyambadde si buli omuntu akyambala. Enkuba kapande Yesu watu okayimbe omukwano gwondaze nkukusukire amaziga g'enkamye amagingo n'okasaluke kinyape kisa onamuza igalade nomikate kati kakasiza byonna Imana okoyakala ekyo kingalire konzesewa kana
Sister Wapeshe. Hello, English girl. Come here. English girl, come here. Oyimirireko naye ng'ayogera. Bambi nze nandiyagadde okuyimirira naye kati nze ndi wanvi. Jangu mwenkane jangu kibeeremu. Kale obeerako emabega eno. Kama yeebazibwe. Nsanyuse nnyo era banirizaako mwebale kuweesa mukolo guno ekitiibwa. Mukama akibabalire engendo zonna ze mwatambudde. Mukama abampeera omukisa. Sobola okwebaza mukwano gwange asingayo. Oyo omukwano atalinga bakwano balala. Oyo omukwano atasobola kukuleka. Tubeera ne boyfriend ne butumenya emitima. Tubeera n'ab'eŋŋanda ne batumenya emitima. Naye waliyo omukwano asinga. Oyo omukwano atayiwa. Mwebaza Katonda era ekitiibwa n'ettendo bimuddiza. Nebaza Mukama ensonga lwaki nsabye ako akayimba kubanga buli kimu ekituuka ku bulamu bwange yakinsuubiza era tewali kijja mu bulamu bwange atayogedde nange n'olunaku lwaleero Mukama yayogera naye nga ndaba ebintu tebikola naye Mukama mwebaza kubanga njagadde mu lwatu. Bayibuli eyogera mu Zabbuli 23 nti ateekeddeteekedde emmeeza maaso g'abalabe bange. Mwebaza kubanga ateekeddeteekedde emmeeza era ekitiibwa n'ettendo mbimuddiza. Abooluganda Mukama mwebaza because this degree is the first in my father's family. I really bless you. Era evidence gye twaleese, our lecturers are around, abantu from Cavendish. Mama ogenda kuŋŋambira Daddy Isaac Semambya nti erinnya lyange lyabadde mu katabo. Akatabo si kannassa, akatabo erinnya Mukama ye yalitaddemu yennyini. Era musaba n'ogenda ku YouTube Cavendish, you search for 15th graduation. Ojja genda searching we basomedde erinnya lya Nanogi Patience nga it is the Vice Chancellor confirming that I've earned a degree in procurement and logistics and business administration. Njagala okwebaza my school, Cavendish University, Uganda. It wasn't my own. Techali mu plan yange because when I was in Form 6, our Cavendish bajja in Form 6 ngaba Form 6 nebatugamba banaye we have our campus, it's Cavendish. But most students were like, Cavendish, she's not chartered, we can't go to Cavendish. Remember, kati nange nali solowooza nti ndi kusomera ku Cavendish naye Mukama yasalawo bwatyo. Sooka nga ndi ku mavivi gange, I recognize Madam Tracy Fiona. Sooka okwenenya Madam Tracy, kimanyi nawe saakola bulungi naye nsabye Mukama ansonyiwe era nenenya ne maaso go era nga nkwebaza because Mami connected me to you. Nangamba, I have my friend at Cavendish buying scholarships. Amazima ganyini saina subi because my dad yalinga atugamba muli bana banja tuli bana 16. My dad yatugamba nga okusomesa ne kutusa mu Form 6
fuba nnyo okulaba ng'ofuna government scholarship kubanga sigenda kuwera university. Era ekyo tekyalimu mu ndowooza yange nti ndisoma university, naye mami yanconnectinga to Madam Fiona Tracy from Cavendish University. Omukyala oli atudde wali asobola obawubirako. Nanyambako okufuna scholarship. Yakola buli kimu kyonna. I wanted to get a full scholarship. Naye mukama nanganya, then I got a partial scholarship. Partial scholarship yebeera scholarship ngeri half. Naye nyambye nnyo kubanga sandisobodde. Madam Tracy, sina kyensobola kuba ge mazima gennyini, but nkuteeka amaaso ga mukama. Let him reward you for me. I also thank the Vice Chancellor, Dr. Olive, in her absentia. I remember natuukako time nga sigenda kukola bibuuzo, ng'ebibuuzo bituuse bya ssaawa 3 ate nga sinamalayo tuition. Mami n'amukubira n'amukozesa ne banzikiriza okuyingira examination room. Mwebaza kubanga nandikomyawo. Kitiibwa n'ettiimu bigire mukama. I also thank my lecturers, ababaddewo n'abataliwo bonna. Mwebale kutusomesa, mukama bawa omukisa. Tubatawaanyiza nnyo naye mutugumiikiriza, mukama abatuweera omukisa. Sisobola kwerabira the friends who have been abadde ku lusege lwaffe. Dora, thank you so much for the guidance. Dora from MCA, thank you so much. Obaddewo, my friends, my OGs, Vanessa, Sheba, Gloria, thank you so much. Leon, Noel, and all those who are not around, my friends at church, thank you so much. Mukama bakirambalire mu linnya lya Yesu. I want to take this opportunity to thank my families. I have so many people who have been there for me. Sina muntu omu bulamu bwange. Mukama ngasseko abantu bangi be banyambye. Era nze ekitutte mu bulamu bw'ensi eno nti you can never stand on your own. Naye Katonda alina abantu baleeta mu bulamu bwo ate ne bakuyamba. The first family that I'm thanking, nsooka okwebaza family from Madam Maima, Sisi Nalukinga, omukyala Omunyarwanda, bwe bulungi buno bwondabako. Mama neyanza nnyo okunzaala, oba osanga singa olubuto walugyamu sandirabye ku graduation eno. Josephine, bw'atambudde naye. Madam Josephine, thank you so much. You've been a mentor in my spiritual life. Obulamu bwange nkuze mpeereza Mukama kuva buto bwange bwe nali mukono nga mbeera ne maama. Madam Josephine was mentoring me. Yali pastor w'aba youth. Nanyingiza mu buweereza neneezuula nti nsobola nange okuweereza Mukama. Madam Josephine, Mukama kikubalire. N'omwami Mr. Kabuuka. Nebaza Mr. Benson, mukyalayo waali naye tasobodde kubeerawo. Mukyala Provia, nsaba otwale obubaka bwange eri omwami wo ne famire yo yonna mbeebaza. Mwami Benson yaŋŋamba, Patience, otuukanga ku university nga weetaaga transport, kyonna kye weetaaga ŋŋamba, I'll provide. Era ebiseera ebisinga nze okusenga nga nyina ogenda campus nga sirina transport nemukana nemugamba Benson era sirina transport nakuteerako 5 nomugamba tuition tanagwayo nakuteerako emitwalo 3 antaddemu sente eziwera obukadde 2 nga tokisobola nakumusuubiramu. Ne graduation eno akoze kinene nnyo, Mukama amumpeera omukisa. Era neyanza nnyo mukyala Provia, omwami muntuusiza obubaka. Mwebale kumbeererawo sandisobodde. Genda ku family ya my dad, Mambya Isaac, bagiyita Mambya's family. Ne mama wange mukyala Mambya.
abaddewo because I remember nave mukono nga mbeera ne mama wange. I was in primary 4 nenzija entebe okubeera ne taata because yayagala abaana be bonna babeere wamu. Omukyalo ono abaddewo nga maama atukuzizza bulungi era sisobola gamba nti kubanga amazima genyini wenna otunulira obulamu I can't live in this world. Atuyigiriza okufumba okweyisa ng'abakyala buli kimu sirina we nsobola kubeera n'ennyumirwa bulamu bwa nsi eno kubanga nkuziddwa era mama neeyanza nnyo ne muzeeyi wadde nga taliiwo ajja mungambirako neeyanza okunsomesa. Muzeeyi abadde ng'alya looni ajja n'abagamba baana bange nalindeyo ka looni kubanga omulimu gwe yali avuba byennyanja naye yatuuka ekiseera sente nezigaana n'agamba abaana bange ngezezaako kyensobodde naye musome nnyo oli tukutuuka mu senior 6 ofune scholarship osobole okweyongerayo. Muzeeyi abaddewo yasingayo ne ku nnyumba byonna naye ennyumba yasigalawo. Mukama yatuyamba natusomesa natutuusa mu form 6 nebaza maama. Amasomero gonna gensomedde mu masomero malungi webale kusomeza amasomero amalungi wantwala ku St. Noah Girls Ezana somero ddungi era nenvaayo nga nsomye bulungi senior 4 nefuna first grade senior 6 nefuna 16 points ate nga nali sikisuubira. Webale kunondera amasomero malungi Mukama akikubalire. Nebaza baganda bange from Mambia's family, Blessing, Jaira, and the Maureen, all of you in Bagame tuli 16 sobola bamalayo naye Mukama atukumidde mu bumu neyanza Mukama kubanga mpadda ab'enganda nga tukwatagana. They have been supportive. Olaba okubira oli n'aleeta kino n'omukubira wadde nga tasobodde n'abaako kyakkolera. Mukama mwebaza kubanga yampa abooluganda balungi era mbeebaza nnyo. Thank you for being part of my life. Oba osanga lwakuba twawula bamaama mwandi neeyawuddeko ne mugenda naye mubaddewo. Thank you for the unity. Mambia's family, may God bless you so much. Era nsabye Mukama nammwe kino akibakolere. Kimanyi nga nange wansomeseza n'atuusa wano. Blessing mujja kusoma, Jaira mujja kusoma mu linnya lya Yesu ate mujja kumalako. Gase nagenda ku the last thing. Njagala okubajukiza ekintu kino. Mukama ng'ali mu bulamu bwo. Mukama ng'asazeewo nti olibeera. Oli ne wasula ku lusozi ne wakola ki ne wasiiba n'agenda e Nairobi. Oli ne wagenda e Tanzania, Nigeria okuloka tewali kirabisibwa nga Mukama ayogedde. Nzija munzikirize. I thank this wonderful beautiful family. I told you nyina abantu bangi abandabiridde. Not forgetting Madam Julie. Madam Julie yali muzadde wange since my form 6 tabaddeewo naye nkimanyi gyali ayinza okuba nga atulaba. Madam Julie abadde muzadde natuuka mu form 6 nenerabira ennaku yaakawo oba oliawo nakuyita mu staff room ng'aleese ebyokulya nange neneerabira nti bannayo omuntu abeerako omukesi nga nkalu mukyalo yanjagadde ambeereddewo era mwebaza nnyo. Mukama amumpeera omukisa yonna gy'ali mu linnya lya Yesu. The last family I'm thanking the beautiful family, the Juko. Soko kwebaza bajuko, Juko Moses, Mwena, Shalom, Given, Esther, Joshua, Joy, everyone in the family, Cynthia. Thank you so much for being hospitable and welcoming. When I joined this family, nalimanyi nja kusosolebwa oba, but these guys are so welcoming, are so friendly. Osobola okubeera mu bantu ne bakulaga nti you're not our sister wekitegeera, but these guys have been so friendly. They have treated me as their sister. Beebaza nnyo
Mukama abampeera omukisa sirina kyensobola kubawa ge mazima gennyini naye mu biro ebituufu nkimanyi ndikola kye ndisobola. Abooluganda, I met Pastor JJ kubanga okulokoka ebiri serious nkulidde mu famire y'abalokole naye nalokoka ebiri serious mu COVID-19 bwe nategeera mutundwe. Nesanga Pastor JJ wali lunaku lumu nga maze form 6 ngera nga ngamba webaffe wetumala form 6 oba omaze okusoma naye namusanga olunaku lumu naŋŋamba wamaze form 6 kati what is next? Nemugamba I have no plan. Nangamba Patience, this is not the end of you have to go to campus. That is when she connected me to Madam Tracy nanyamba nefuna that scholarship era lwakubanga alina that relationship with Madam Tracy singa teyali that connection sandisobodde kugenda ku university. Bintu bingi byenyina okumwogerako Daddy ne Mami Jeje. Abooluganda Daddy Tom Juko nsooka okwebaza Mukama kubanga yakola ka divine connection kano. Timetable zange zibadde nga eza examinations zibadde nga the same neza Mami nga weerabikira nkugamba kati oba transport nga ngenda mbibuuzo naamugyawa naye olaba Mukama akikola ebibuuzo bibiri from Monday to Friday n'ebyo nga biri from Monday to Friday. Mr. Juka abavuga n'abatwala n'abakumyawo nga teyekkaanya n'atwala ku ssomero nebaza Mukama. Daddy Mukama agumpeera omukisa. Abooluganda, in this family Mukama yangattako taata musajja mulungi tosobola kumutegeera nga wakamusisinkana naye womutegeera osobola okumufunamu omukisa. Nze njiza ebintu bingi kubanga Daddy Juko Tom musajja mulunzi alunda ente musajja mulimi nange njize sobola okulunda ente iye sobola okutwala embuzi ku ttale nze n'okulima buli kimu bannange aplant a lot era bannaye abasajja abali eyo ng'onampasa kimanye nti totwala kuwa quality. Nebaza Mukama. Mami yayogera ebigambo. Kale omulunzi w'ente mumukubireko mu ngalo. Era nebaza Mami. Kusaba kwange abantu baffe. Yes, sorry. Abantu baffe. Nebaza Mami Jeje. Thank you for treating me as your daughter. Wakayogera statements 3 ezikoze enjawulo mulamu bwange. Simanyi oba gwe wazoogera osaaga naye nze nazitwala. Ekigambo ekiwasooka okwogera wangamba Patience bulijjo onoogenda oba ogenzeewa you always welcome in my home. Kyakola impact enene mu bulamu bwange nentegeera that I have a family and someone at least who shows love and cares. Nekyala kyogera wagamba Patience ze wobeera nange kola buli kimu kyoyagala ate nga byenkola si byakweyononesa abooluganda kubanga ono role model wammwe abasinga mumanyi omwoyo gwalina omungi. Nekyala kyayogera yagamba jjukira yayogera n'agamba Patience has how did you say it? I'll remember. Naye Mami neyanza nnyo webale kunjagala ng'omwana wo abooluganda kano sisobola kalekayo olunaku lwalwo twalina examinations nga simazeyo tuition. Mami nemukubira nemugamba Mami sente muzeyiziganye nangamba Patience sente zenyina ngenda kukola nviiri ate jjukira ngenda mu baana ba campus naafaanana ntya nangamba naye kanzikusindikire nazinsindikira nensasula tuition. Abooluganda nagenda olaba omukazi yajja ku campus nga taddeko kiwiivu nga takisanyiridde nakisanyirira
nengamba bannange olabise otya nga mutuufu tafaananika naye nga sente ze yali alina okusibisa enviiri yaziteka ku tuition wange mami neyaza obakwasa era lonsumbye ombuuliridde obadde kati njogera eki ntoyogera byo byeyogedde naye digri eno gye nyambadde abooluganda tebadde yange nzekka era njagala sharinge maama wange nsaba ojja oyambala enkofiira eno naawe osomye ofunye bachelors in business administration era tebakummanga omulimu obagamba nasoma gawoni eno kanjuwe ku saidi ya taata wange maama wange Nannyondo Justine taata wotuuka ewaka naye mwambazeemu omugambe digiri yaffe esoose mu famire mukama akikoze engula eno ndagirekera famire eno lwaka mami ayina naye dadita omukakasigaze kulwa famire yonna Moses Juko engula yammwe eri wano bajuuko mwenna namwe mulina digiri wadde nga mukyali mu primary secondary mwagraduatinze dda mukama abampeera omusa kale ndowooza byabadde sayidi eyo birabye bayibuli etugamba mu Bakoliso ekisooka 10:13 do all things to honor God. Kama tumwebaza ku lw'obulamu bwa Pastor Juliet, ku lw'obulamu bwa bbaawe Mr. Juko, ate ku lw'abaana baana 8 omwami wa 9 si kyangu nnyo naye ankola bulungi omukyalo oyo bubaka bwe bulungi nnyo asomesa kye bayita ekigambo abuulirira byonna package aba nayo so nga lwaki tetumukongratulatinga kiba kibi nnyo lokoleiganga okusiima okusanyuka n'abo abasanyuka tozimbanga mutima tomanya mukama n'ayinza okuba nga ate ebyo biri kumpi. Zabuli 29 lunyiriro 2 etugamba give the Lord the glory due to his name. Era mukama tumwebaza ku lw'ekyo kyakoze mu nnyumba eyo. Osoma ekitabo ate ekyaki bitabo bingi ebyogera okuba nga tetwebaza mukama ekyomumirembe ekisooka 29:11 greatness and power and glory belongs to the Lord. So Sumba Juliet, congratulations. Sumba Juko, congratulations. Era tubasabira birungi byerere mukama ngero bakozesa ngero bagaziya obuweereza ayongera leta degree mayu mu nyumba eyo zibeere empitirivu nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. So ebyo byabadde spoken ogiwulidde bujulizi obuwulidde okusoma si kwangu by the way ddala ng'ate oli mukulu obuvunaanyizibwa bwabadde nabwo maama musumba mukyala waka ayine naye mukama wabanga yamumazisizaako then mukama tumuwa ekitiibwa ne tugulumiza erinnya lye. So naawe oba olina kyokyagoba toggwa mu ssuubi omukama mwesigwa ekyo kyogoba ate nkusuubiza nti mukama ajja kukuwa obuwanguzi era naawe ojja kuba olunaku lumu ojja kuyimirira ate ogulumize erinnya lya Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Gwatanabafuna Yesu gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange bwompadde sazeewo bbukuwa obeere omulokozi era mukama waabwo saasira obutali butuukirivu bwange naaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Toggwa musuubi mukama mwesigwa ate ajja kuwanguza mu Kristo Yesu. Ndowooza kaneetwololemuko katono nnyo wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako amakya amalungi.
weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.